ogusooka tukozesa bye tuyita ordinary omuli mukene yono gwe tuyita fish. Omanya otya nga mukene gw'oyina mukene mukwatemu bw'oti omala ofuuwe ojja kulaba nga mukene nga mukene yenna aba mukene naye mukene ow'amakoona mubamu amayembe g'ente nga bwesimbye ng'obuwaya n'omusenyu gwe gujjula mu ngalo ye mukene omuki ali fake. Mukene bamuteekamu amayembe g'ente. Motoka ze mulaba nga zitisa amayembe tegaliiko katale naye bagateeka mu boira ne bagakaza ne bagakuba gwe n'ogula muva ku byono byatunda naye genda mu kisenyi mukene bamuteeka mu maaso wano bw'ogamba nti njagala kilo 2 tasena wano asena eno eri omusenyu n'amayembe g'ente. Mukene wa biti 3 tulina Nalubaale tulina Kyoga ne Albert. Asinga obulungi wa Victoria yono. Tutambula ffenna. Asinga obulungi ye Victoria. Ekizibu kya Kyoga ne Albert mulimu enkejje nnyingi. Enkoko teteetaaga bunene bwa kyennyanja twandibadde nga tukuba mpuuta. Naye ka mukene kano mu butono bwako ke kalina content enkoko kye yeetaaga. Mu kiro 10 twetaagamu mukene kilo 3 ali genuine. Twetaagamu cotton kilo 25 ali genuine. Mu mmere y'obukoko obuto tetuteekamu sunflower. Sunflower omugaso gwayo kusala masavu. Tuli ffenna. Kati ffe tukugamba ate kino kankibagambe mulimu abawogganira Richard tonteereddemu sunflower kati bwakutunuulira ng'olimu obwongo obunafu akuteeramu. Y'ensonga lwaki ebiseera ebisinga mbagamba nti bw'oba ogenda okugula ekintu awantu genda awali omuntu amanyi kyakola si kujjamu bujja ssente. Naye mulimu n'abalunzi nga basoga nga bamputu n'omugamba kino si kigenda gundi ssente dange tyenda bussiru kati yajja kutabulira nga gye walamalira. Tuli ffenna naye ng'emmere ey'obukoko obuto temulimu weetaagisiza sunflower. Twetaaga mukene, twetaaga cotton, twetaaga busonko, twetaaga munnyo. Bw'oba osobola oteekemuuko ne kasoya. Soya ne mukene kye kimu. Tuli ffenna kozesaako kitya don't mix wanje. Ngenda biwandiika. Then nabadde ne bulandi wange. Bulandi wange mwamutaddewa. Eno. Bwoti n'omutabu ati n'asigala nga yeekutte kitole. Oyo mulimu empumbu kye tuyita sawdust. Naye kati eno tetulinaamu ki ekulaga nti eri kiriya. Yemmere entabula entuufu wanje. Mulayimu muki? Anti kati obuzibu we buli oguzeewa. Nabagambye si buli atabula emmere nti mulunzi. Eri yabenda okola sente. Ate layimu ono tumukozesa ono ye layimu ye calcium. Calcium tulina wabika bimeka oba 4. Waliwo ono
gwe tuyita livestock feed ono tumuwa nkoko nkulu ezibiika. Then waliwo omweru ow'obuwunga owa pawuda, ne wabaawo ow'obuweke calcium ow'obuweke. Lwaki mbagamba bino? Tulina enjawulo y'obusonko n'amasonko. Amasonko gaba gabaamu amafiina naye abasinga nabo bagakuba nowa mu mmere y'enkoko ne zitaggwamu coccidiosis. Kalimbo owa brown ava mu mmere always. Ekyo bwe kibanga kiganye, bw'oba teweekakasa busonko kozesa lime, tokozesa ow'ennyumba, ono bamuyita livestock feed. Waliwo omweru, waliwo noono ne calcium oli ow'obuweka alinga sukaali, tukozesaako kimu. Then sunflower yoono tibona lwaki mu bukoko obutootamu sunflower ojja kwongeramu ki? Kino kiba tekijja tugasa. Kaakati kino ekinazi ne kotoni bikola kyekimu. Don't mix the two. It's a wastage of resources. Lwaki? Nti bw'okozesa ekinazi kozesa kinazi, ate ekinazi tebannakicupula. Naye kotoni nga kotoni alimu ebiti bimeka? Tulina owa Uganda, tulina Tanzania, tulina owa Kenya. Kotoni omutuufu ye wa Tanzania. Bw'omukwatamu bw'oti n'omuta ayiika yenna nga piraawo. Bw'omukwatamu n'omunyiga bw'oti n'omuta n'asigala nga yeekutte, oyo togula, fiber mungi. Nkoko zigenda funa constipation, zigenda sala amagi, zigenda kubeera stunted ku lwa kotoni. Kati kozesa ekinazi kiri 100% perfect. Ekinazi ekyo quantity esigala yeemu, content ey'ekinazi era yeya cotton. Tulitambula ndowooza maama ekyo kambagambe wangi tukyamenya bika. Lino already ettabule naye tugenda tukaye tugenda biraba tuli fenna naye nti mwene emmere nabagambye tabula mu ntabula meka tusoose eno gye twalemaliramu brokeni, mukene, soya, kotoni, sunflower, calcium, guno munnyo, kasasiro yenna. Kale ne tubeera n'entabula ey'okubiri ennongooseemu eya concentrate. Nina abajega abagamba mu concentrate tebateekamu calcium na munnyo. Ogamba laba nno tulina Jubairi, tulina Hendrix, tulina Neoscience, tulina Intraco, tulina Wafi, waliwo Kafika, waliwo Comfort. Ebyo ebika byonna kambanyiize. Kafika yafuuka yakucupula, babikolera awo olubaga. Tosobola kusimulula mmere ya Intraco nozaayo kipapula ne bakuwa ssente. Naye buuza ekipapula kya Kafika gye bamupaakingira bakigula emitwalo emeka? 2. Meaning nti lw'oddayo okugula ogenda kugula byozeemu. Naye nze balimba tenda kutegeera nenjagala abazzaayo obusiru
ojja kulowooza nti ofunye emitwalo 2 kubozizaayo, naye ng'ate nkyawe ogenda okukola ki? Kati nze oli mukubira mu ngalo konzi olina abagwagwa boddize 2 ku kipapula, ate era n'enkya ne badda ne bagula va nga yasama ate eri yali nnungi naye eno mbi, nga bakubuuza nti lwaki eri yakola nanti nange simanyi, naye nga gwe wazaayo ekipapula bakukipule. Tutambula ffenna. So kati mbagamamu nti sirwanyisa bakola bye tukola, but the genuineness kye kizibu kyange. Empande emu eyiwa ekisero. So buli lwoba nga kyokola nga okyekakasa. Kati ffe kizibu omuntu okutugamba nti emmere gye twajja ewuwo erimu obuzibu. Twatabulako emmere, ate si kutabula, twakuba emmere, dizero n'ayiika mu mmere, naye eyo twagyesonyiwa. Ettani mmeka? Kubanga tumanyi bwe tunaddira emmere neeyiiseemu amafuta ne tuwa enkoko zigenda kufa. Ekyo twakitabuki? Naye ani ayina omutima ogwo nti aleke gwe genda ofaafaagane? Eyo yembeera mwe tutambulira. Entabula ya concentrate ekiro 5 bwe buba bukoko buto zitabula kiro 2 obwadde 1. Bwe ziba nkoko nkulu ekiro 5 eza concentrate zitabula 2.5 ku 3. Naye nga buli 100 ekya bulandi tuteekamu kiro 7 eza layimu oba 10 eza kalisiyamu, omunnyu kiro 1. That's the formula. Concentrate kiro 10 bwe buba bukoko buto kyandiba kituuka kati ontekamu kiro 22 bw'aba ali genuine eza concentrate. That's why ngambye nti bwe buba bukoko buto ekiro 5 zitabula ekiro bimeka? 2 eza bulandi, ne tuteekamu kalisiyamu ekiro 14. Bwe buba busonko tuteekamu ekiro 2. Bw'aba layimu omweru tuteekamu ekiro 10. Obukoko obuto tetuteekamu layimu wa black. No. Tuli ffenna. Enkoko bwe ziba nkulu myezi 3 okudda waggulu ekiro 5 zitabula 2.5 oba 3. Tulitambulira walala. Ey'obukoko obuto day 1 ku mwezi concentrate kiro 5 etabula mu kiro 2 eza maize brand oba broken maize. Mu kiro 2 tuteekamu obusonko ekiro 2. Bwe tuba tukozesa kalisiyamu ow'obuweke ziba kiro 14. Bwe tuba tukozesa layimu ow'obuwunga ziba kiro 10. Mu buli kiro 10 tuteekamu kiro 1 ey'omunnyo oba iodine oba brown salt. Ekyo ne tukiggala. Eyo yentabula eyo. Bwe ziba nkulu concentrate atali mu faking ekiro 16 zitabula 10, meaning nti kiro 5 zisobola okutabula 2.5 oba kiro 3. Ojja kugenda okukakkana nga n'ekibalo kyo kikola ki? Naye obuzibu bwe tuyina nti abatabula emmere tasobola kikugamba ekyo kuba ye aba takola. Kiro 10 ku nkoko ki? Enkulu zirina kuba kiro 16. Bwe kiba kinene nnyo zibe 18. Okitegedde? Naye nga it is between 16 and 18. Olajja gamba atekamu 35.
omanya anoonya kuguza ekitali waffe eno. Ate ffe tutabula emmere ku kusinziira ku ggwe ky'otugambye. Tutambula ffenna. Bw'otulimba biyamba ggwe. Mulimu akulimba. Nkoko zibiika zaakabiikira bbanga ki? Emyezi egyo ziri mmeka? 100. Enkoko 100 zikuwa amagi tule mmeka? N'obuuza onaategeera ddi? Nkoko 10 tamanyi n'amagi gezi. Olwo zimpaayo 2, olwo zimpaayo 4. Agambye 10 etule mmeka? Ng'omanya ono bw'aba tebamututeeko luzira alabika yeetaaga butabika. That's why tukugamba nti bw'ogenda awali atabula emmere mubuulire ekituufu enkoko zo kye ziri. Za bukulu ki? Kwegamba kinyuma nnyo okutubuulira ekituufu olw'ensonga nti omuntu okukujjanjaba omala mubuulira. Kambabuulire ekinyiiza nga nkyali mu ddwaliro nga nvuma bamaama. Ajaalira obuto n'omubuuza nti maama lwa myezi emeka, n'atunula waggulu nga nja kugoba. Ye lwakumeka? Lwa 9 ebulayo bonna abalimu. Te Mukama bw'aba yampadde. Nomugamba ojja kufiira muleeba nga n'ennaku ze wala tozikola ki? Tozimanyi n'emyezi togimanyi. Naye kandabe naye ndowooza wulezeza emyezi 4 n'otandika kuteebera. That's why ebiseera ebisinga sinenya basawo bazaazisa. Naffe abatabula emmere bw'ojja nga ky'otugamba tokimanyi kituwa obuzibu. N'asalawo okutabula nga bw'akoze eki? That's why tuba tubasomesa. Nkoko za mwezi bwe giti, emmere gye zirya yeeno. Enkoko ey'olunaku olumu bw'oba yakutabula butabuzi tugiyita chick and duck. Muloko, leya, kuroira, saso. Eyo tugiyita chick and duck. Naye ate broiler tugiyita broiler starter. Broiler y'enkoko gye tuyita eyo kiyita mu luggya. Wiiki 3 nnyanga otunda. Teri okugamba nti byagaanye. How? Enkoko ey'emyezi 2 okudda waggulu tugiyita growers mash. That's why bwe tuba tutabula emmere eno ate tukendeezaako ku birungo. Mu mukene byonna ng'ebirungo tugenda tubisala. Eri twatandikidde mu kilo 3 wano ne tudda ku 25. Bwe zitandika okubiika ne zidda ku 16. Naye abamu oteekamu buteesi kirungo, ate abamu ekibalemesa enkoko sente kuzijja eno n'oteeka eno nga n'okuwandiika towandiika. Make sure every input you record down. Nkoko egenda kwanguyira. Entabula ey'okusatu bye bijanjaalo 2. Yasiini. Bye bijanjaalo bye tuyita, tulina ebijanjaalo bya bika bimeka? 2. Bino ani abimanyi? Babiyita batya? Bajja bikuwa. Bino eno kilo emu etabula kilo 10 eza bulandi oba maize brand. Ono ne 1 kilogram. Ono bamuyita semuye gye tuyita jaka beans. Then mukuna ye labulabu. Ekilo emu etabula kilo 10. Bwe bibanga bikulu ebikoko bye ŋŋamba obisekula n'osiikako busiisi n'obikuba n'oliisa enkoko oba ente oba embizzi. Tuli ffenna entabula esigala emu. Ŋŋambye eno ekilo emu bwe ziba nkoko nkulu etabula kilo 10. Bwe buba buto mu kilo 10 tulina kuteekamu kilo mmeka? Esigala y'emu. Byalinnye ekiro egula emitwalo emeka?
njagala obigula obirime. Eno ekkiro emu esimba wano kuba kirina kuba fuuti emu ku 7 naye kibala emirundi emeka? 3. Bw'okozesa ekyo toteekamu kotoni, kyemalirira. That's why tukiseera. Mugende mu container village bakitunda emitwalo 2 n'ekitundu. Tisera. Mugende mu bakamwaka mu baani. Tutambula ffenna ne labulabu. Ekyo kikola ebintu 4. Ekisooka mmere ya bisolo na nkoko. Ekyokubiri fertilizer. Ekyokusatu ddagala erijjanjaba obutwa n'omusota gwe gulumye. Ekyokuna osobola okituma kyoyagala kigoba abasezi. Ewamu bwe baaya abapyanta ekiro bw'ona okisimba awo najjo gyamusanga awo. So kati awo eno yenkozesa ey'okumeka? Ey'okuna bwe busa buli ekiro 25 ez'obusa obukalu bw'osiiseeko zitabula kiro 10 eza bulandi oba broken maize. Naye tobikuba mulundi gumu. Bw'obanga entabulayo tugambye nti mu kiro 10 tuteekamu concentrate ekiro 3. Omulundi ogusooka okukozesa obusa tuteekamu kiro 2 ne tugattamu obusa kiro 10. Omulundi ogwokubiri tuteekamu concentrate kiro 15 ne tuteekamu obusa 15. Omulundi ogwokusatu tuteekamu concentrate kiro 10 ne tuteekamu obusa kiro 2. Omulundi ogusembayo busa bwokka, kye tuyita gradio. Waliwo gwe nakiragirira yava buvyeri ku concentrate n'aziweerawo obusa ne zisala. Kiwangambye kyaganye konze mpozi twagambye tutya? Anti nkyuse konze nedda. Jaye ekitabo wawandiika twabala tutya? Olowooza tusoma? Nze nalowooza nti tukyusa bukyusa. Naye nga entabula y'emmere mu bitabo ebyo mweri. Oba concentrate, oba kozesa mukene, oba busa nabiwandiika mwakirina. Totagala birala. Mwebiri. Ojja kubikula bubikuzi ku page emu weeri ojja bisangayo. Eyo yentamula y'emirundi emeka? 4. Mpozi nga waliwo kibuuzo kyombuuza. Ko? Bibino? Tebirabika? Kama atuwe nnyo ekisa. Tugambye formula ordinary bulandi fish kiro 3 cotton 25 shells oba calcium 10 sunflower nil soya sinnamanya, then salt 1 kilo. Eno ntabula ya mmere ya bukoko buto. Tutambula ffenna. Wempandiise niiru emmere y'obukoko buto toteekamu sunflower. Kati bwe ziba ziwezezza emyezi 3
obusa kilo 25 ez'obusa. Omulundi ogusooka tugenda tukyusa bino. Mu kilo 3 teekamu ekilo 2 kale mu 5 tuteekemu obusa kilo 10. Omulundi ogwokubiri teekamu kilo 2 kuba twagala kuzikyusa zino zibeere 15. Omulundi ogwokusatu zibeere kilo 15 zino zibeere 2. Omulundi ogusembayo kijjeemu kino tusigaze obusa. Kitegeerekese oba nedda? Okujja mu busa tetubikyusa mulundi gumu, tugenda tukendeeza ku byemanyidde nga bwe twongeramu ku byetannamanyiira. Paka kuba nkakasa ogenda okutabula, otabula emirundi ng'emeka? Mulimu abatabula nga batabula wiikire. Omulundi ogusooka bw'onoddayo kati kendeeza ku mukene ng'ofunye obusa obukalu. Bw'oba otabula kati musooke mumbuulire, mutabula kyenkana ki? Nneme kuwogganira bwereere. Kuba nja kuva wano nga n'omutwe gulwadde. Anti kye kino kati. Kati eno y'embala ey'ekiro emmeka? 10. Bw'oba okozesa concentrate n'ogamba nti mukene, I mean concentrate, nteekamu kilo 25. Lw'ogenda okutandika okukyusa teekamu concentrate ekilo 2. Obusa zibeere kilo 10. Omulundi ogwokubiri concentrate 15, obusa zibeere 15. Omulundi ogwokusatu concentrate 10, obusa zibeere 2. Kati ogusembayo bube busa bwokka. Ogattamu bugasi, kalisyamu, namunnyo. Bino byonna ng'obijjeemu era onoogamba nti era bikyakulemye. Kyembagambyemu nti gw'ayina akatabo Kyalongo mpako kagundi ako, gwafunye omukisa kaako, temukakuba ebifaananyi. Manye eriyo abagezi tokakuba ki? Naye gwe akewangulidde kali ku page 10. Page 10 y'entabula y'emmere. Tuli ffenna awo we tukomye. Then ebyo mbimaze. Ebyo biba bikoze eki? Eby'entabula y'emmere. Kati ssaawa eno tugenda kutunula mu ndwadde